Amini yajja n'asaba ebitongole n'owulira kino bakiyita public safety unit n'olowooza nti ekyo ogendayo oba ofunye obuddukiro nga buli agendayo aba amukisa bwakomawo najja afuna ekira nga bayita state research bw'obanga state research bureau bw'oba owulidde buwulizi ng'ovudde China noga nti wano balina state research bureau oyinza nti abantu nga bagunjufu balina ne bakolera research oba baba research nga ku pamba kulaba n'abala atya nansiri kulaba nti wezimu abantu tebafa bakola research kuyi osuwe gwalinga era omuntu bwe yagendanga mu state research nga bw'avaayo ogamba nti yabadde wa mukisa naye nga bakyabalimu bakozi na Idi Amin yabawa betu erikola kumpi buli kiriyo ate yo avuddemu state research bw'ogamba nti wali muvunaana Amin bwe yava wano n'adduka n'okugamba obugambi omuntu yakolanga mu state research gundi tewakolanga mu state research nga yeegaana manguyonaga nedda nze abamu n'amannya bagakyusa okulaba nti tebamulowooza nakoona akamu kokka nti yooli eyalinganga mu state research akati ebitongole nga state research wolabye ekitongole nti gavumenti ekirina era ekitongole ekyo kirina omugaso nga kisurvivinza okuva ku gavumenti eno nekidda ku eno ekiva ku gavumenti y'Obote nekidda ku gavumenti ya Amin bwe kisigalawo ng'omanyi kyekibambadde kituufu nekiva ku gavumenti eno nekidda ku y'omulala tugamba administrations nekiva ku y'omulala nekidda ku mulala nga bw'ogamba nti katugambe mu America ekitongole nga CIA which is an intelligence organization nti kasooka etandika weeri president omu bw'avaawo era n'agisanga weeri n'omulala najja n'agisanga weeri n'omulala n'agisanga weeri naye wano ate tekiri wano wokka ojja kusanga nti president nga Obote yalina ekitongole kye kibayitanga General Service Unit GSU General President Obote ali GSU nekitwalibwa hano nti kyali kyabatemu olidde era bwe yavaawo yali enkomero yakyo nakyo nekigenda abakikolangamu abamu bagamba nti bakyali mu gavumenti muno abakikolangamu tebagana n'okumugamba obugambe nti naye gwe tewaliimu oba ozza musango muyitirivu ayagala okyogere nako n'agenda nakyo bwaddawo Idi Amin n'assaawo ekyo ebyenkugambye state research bureau public safety unit n'agenda Obote bwe yadda n'assaawo NASA naye bwe yagenda ogwokubiri ne NASA naye n'agenda omanya ku kyekitongole ekyomugaso eri abantu nga kivudde ku gavumenti emu n'endala n'ekisikira naye n'ekisanga kya mugaso kijja kuyamba abantu n'endala n'ekisikira n'endala n'ekisikira ekyo kyogamba nti ekyo kituufu kyova olaba poliisi weeri okuva ddi na ddi buli addawo basanga weeri ne CID weeri okuva ddi na ddi osanga weeri naye buno obulala bwe bajja bayungamu buno abalusi olusi bagavumenti babuyungamu bakugamba nti basobole okukuuma president alime kugibwako state research ekyo kyebakolanga Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Ben Kiwanuka bamuta kugwani kugwa Amin
era Amini oba gwali mu mwaka gwa 73 awo Benjamin kana bamutta bamujjaawo mu kkooti mwennyini mu kizimbe ne bamutwala nga chief justice yennyini ne kati talabikangako tewali muntu agamba nti nze namulabako nga bamuyisa wano oba nga bamuyisa wali nekyo tekiriiwo awulidde nakimanyi tayinza kwogera ate bwe mumala okufuna ebintu ebikikanga ekyo mu biseera biyitawo ate ne mufuna fyoleza endala si yamutta abalala bamutta kwegamba nimugenda nga muteeba naye nga impression esooka okuba lenaabiti okukola ebintu ebikikanga ekyo ate kubanga yamutta awulidde oyo bwe tuba twogera ku Amini waliwo ebifo bingi ebyogerwako byotayinza butogerako nga Nairotero bwe wagyogeddeko nga Namanve ebifo ebyo mpulira byogerwako nnyo ku mirembe egyo ku mulembe gw'Obote ne ku mulembe gwa Amini byali byankizo bitya okutwaliza wamu enkizo yabyo yalinga mu butemu bwabyo Namanve bwe mwalabanga munnammwe taabiseeko okumala ennaku ne mugamba nti bannange alazeewa abakya bamutwala n'ababula ng'amabwamangu amagezi mugende Namanve munoonye mulabe ne mugenda Namanve nga musanga abafu musanga muno wammwe esaati emyufu yali yoyoyoyoyo kakati ekyo nekireeta okugamba nti tiyagenda yeka natukayi naafa bamutirange ne bajja bamusuula awo ekintu ekiri curious abantu abattibwanga ne basuulwa Namanve bavanga mu area wano nga toyinza kugamba nti bagenze bamuttira Koboko ne bamuleetye ne bamusuula Namanve nti bamutidde Embalala ne bajja bamusuula wano mu Gaseziwa babatanga ludda wano actually mu butuufu ebintu ebisinze okubeera bikolobero mu Uganda bikoleddwa mu area eno gyebayita Buganda eno abantu bagala kyogerako naye nga kyekituufu emwe bisinze okubeera neeri naye bayinza okuba nga basafalingayo ebintu naye nga tebyenkana bibadde wano kati ekivudde mu ekyo ebyo byonna biva mu kugamba nti tunabakwefuga bulungi ndowooza nga nakugamba luli nga tutandika okunyumya emboozi zino nti tuteekwa okuteeka essira mu ngeri ki gye tuyinza okwefuga obulungi ebitundu bibiri ku ntandikwa nga abazungu bakyatufuga omulimu gwaffe omukulu gwali wakugamba nti tubagobewo twefuge ffekka bagenda kati bebagenda omulimu gwaffe omukulu gugamba nti kakati bagenze ffe twefuga tutya tusobole okugamba twefuga bulungi omanyira ku kintu twefuga bulungi ng'abantu balina emirembe yalinga President Wilson wa America ng'olutalo Second World War ng'ewedde yagambanga nti ensi osobola okukula obulungi n'abantu okusobola okuyiiya ne babeera nga bakola businesses ezikola ebintu byemwetaaga bateekwa okuba nga bafugibwa mu mirembe baba tebafugibwa mu mirembe baba n'obusobozi butono nnyo okuyiiya akati wano mu Afirika tulina abalabe namba bangi nnyo si bangi nnyo abasinga ddala omulaba asinga mu Afirika wano mu kitabo kyange Unpopular Ideas gwe mpita mother of our miseries maama w'ennaku yonna etuluma oyo selfishness kweyagaliza oyo emulabe asooka kati abalabe balala nibajja nga bava ebbali abazungu ate nga tobanenya abazungu bano singa twateredde ne tukola ebyaffe byonna bulungi nnyo ennaku eyinza okubaluma tebafuna gye batunda byabwe bweba tebafunye gye batunda ebyabwe n'emirimu gye baggwako ewaabwe kati wetuli ku dakiika eno tuli ffene ku mbiranye tuli mu ntalo tulwana ffe tuba tulwana ngeri bagamba Katonda yebale singa naire eddwaliro balyokezza era eddwaliro balyokya ebyuma byonna ebijjiiramu ne mugenda mu bazungu ne order mugule ebirala efactory zaabwe ne bakola emisana ekiro mwe ne mubasasula ne bagenda
badda mu living conditions ezaabwe ne bazimproving nga zibeera nnungi nnyo kubanga mwabasasudde kubanga mwayokeza eddwaliro yammwe ali mudde sente mujja mubasasula bw'okola ebyuma mubizeeyo nosinkana nti tukola katono nnyo kasooka twefuga kakati singa tumusenge kino kituddemu kino wano kiwondabe okiraba kisenge kino nkiraba ekintu kyogamba nti tekyava Bulaaya tebiweramu na 10 ku 100 okujjako embaawo zino ziri ku floor zino akugamba zo zaava Busoga mivule gyava Busoga eyo ye floor eyo n'ebirala byonna ojja kusanga n'erangi eri ku bisenge nga nayo chemicals mivule nze budda manyi tayiro mivule mulimu emivule ne mahogany okay miti gyennyini nakyo wood kakati ekintu kyokka ojja kusanga emyango gino gyokka gye gyamahogany yava ebudongo naye okugenda okutula ebirala byonna endabirwamu ziri imported ebutala buli imported erangi erimu kwegamba nogamba fe tukoze eki tuli ku ntalo tulwana buli gavumenti ejja esooka kulwana ngeri ki gyeneebeerawo singa owuliza bajeti yebayanjudde eggulo ojja kusanga item namba 2 security yesinga okutwala yetwa namba 2 mu kutwala essente trillion tetugenze mu nkaaga trillion zirigombe kutuuka ku nkaaga naye notunulira n'ebintu ebiri wano ezo emmeezi ezotunula ezo z'amayinja z'aba Pakistan naye amayinja ago ekaramoja gyegali naye okugamba nti mwatebenkedde gavumenti nebeera nga ntebenkevu n'ogenda mu banka n'ogamba mumpoleyo essente nze ndeese omutwalo guguno name mumpoleyo omutwalo ngula ekyuma ekiwagala amayinja ago gali wano etteeso ekaramoja nosanga banka teyinza zikuwola ate neziwola omuyindi wewali woddayo ku ntandikwa yaffe nga tunyumya wali ku Idi Amin abayindi baali bakoze ne banka ezaabwe nga ye agenda mangu wali mu Bank of Baroda nebamuwola sente mangu nnyo oluusi nga talinayo nakakalu kataddeyo gwe nga bw'ogendayo obuyindi obugikulira nga tebukuwola sente kugenda kukola business kakati byonna Amin byagezaako okutuwonya omala kutuuka mu buzibu noga nti tujja kulaba ngeri gye twejja mu mitawaana tujja kukola nini mbeera mu nsi nga buli kintu kyonna mwakiguze ku bali nimanya nti abaluse kateni ezo mwabasasudde obusente buva wano buva muki mu bupamba bwetwaweerezaayo ate nga bebeera mulidde buva muki mu bumwanyi bwetwabaguzizza ne bakolamu kofi omu ne bamuzza ate ne bamutuguza pamba gandu amutwalidde ne bakolamu engoye ne bazituguza olidde endala zivaawa mbatuwalizimu bazze okulaba amazike eri mu Western Uganda ne mubajjako busente ne mbukuŋŋaanya ne mbugabanya ekitundu ekimu kigula emmundu gavumenti esobole okugasigala mu gavumenti mu ofiisi ekitundu ekirala kiguleyo obulagalagala butonotono ekitundu ekirala kigulayo kolas kola enguudo tetayinza kuweera enguudo nayo tezijja kujjamu ebinnya buli wiiki n'obulala bwonna ne stupid things tutudde mu ntebe zino zamaliba okimanyi entebe zino zamaliba agava ku nte badde enduddo ddirabe ente ziri kuno nyingi entebe eno emaze emyaka 20 era bweti amaliba javaawa zava mu France zava mu Paris tugamba tulwaki ente ziwano teziri ku maliba tugakuŋŋaanya lunaku ne tugasiba endiwota ne bagaweereza abazungu ne bakolamu bino ne babizza ne bakolamu engatto ne bazituddiza fenetugula naye ate nojja owulira tulina ne university wano babitwala chipule fetubigula buwanana si kugamba chipule bebeera mulira mulesa maliba tujja kuvaamu bweziti iye bannaffe mutusedde mugatwala walala munagakolamu ki nga kale mwegatuwa nemuweeza nemudda nazo eno muba muli awo ngaaze n'engatto ziizo twagaleesebo engatto z'abapoliisi nezabapoliisi niwabula factory egamba nti eno factory abadugava ekola engatto z'abapoliisi abatali kubuusabuusa tulina akatale kubanga buli poliisi maani yena tujja kumwagala nga ayambadde engatto si kugamba nti ye yazigula ku musaala gwe abazimu obwi nokyo nomanya nti akakatale weekali
ne ku dakiika aliro ate ntujjadde mu corruption eyo n'abayindi gye bataalindanga ojja kusisinkana omukulu w'ekitongole agula engatto z'abapoliisi nga ze bakoledde ekawempe azireka n'agenda aleeta ze bakoledde India. Lwaki? Kubanga India ayinza okugamba nti engatto za ssente mmeka sibuzi engatto za mitwalo 10 n'agamba kati wandika 15 oyo n'andika 15 5 muzinterekere niwe zimuterekera bunga bo businessmen ezabo bazijeeyo niwe zimuterekera mwe bannannyini ssente ne bagamba nti engatto se baziseera ziri ku mitwalo 15 buli peya y'omusirikale nimuwayo emitwalo 15 kazi waliwo omukulu omwali e Busoga yakulira ekitongole ky'abennyonyi wano bagenda bagamba nti bagenda okugula ennyonyi zino zowulira zibabadde eziri Entebbe abagenda okuzigula ne badda ne bagamba nti ennyonyi bagambye nti buli emu ejja kugula $38 era bonna ne bakkiriza nti zijja kugula $38. Omukulu w'ekitongole oyo n'agamba nti naye kangendeyo ndabe ennyonyi nnya buli emu $38. Bweyatuukayo ng'agamba baliireese ennyonyi nga muziseera muzunda mutya kuba buli emu $28. Yali agenze nga yali yeeyongeddeko $10 ku buli nnyonyi. Kati ebyo zino ze tulina wano zino ze Bombardier zowulira ekyo omusajja mukulu ali e Busoga eyo agenda kukyogerako kati omuntu ow'ekikanga ekyo kati no wotuukira wogambira nti mu kitabo kyange ekiri Unpopular Ideas mulimu question egamba nti abo babbi oba batemu. Kakati singa nga mufunye omusajja ne mumuwa essente ligenda ogula eddagala eritta erivumula malaria ne mumuwa eddagala ne mumuwa sinje zammwe ez'Amerika emitwalo 10 agula eddagala n'agenda agula ya mitwalo 5 nabbako emitwalo 5 abantu ne bafa. Kakati mubyo tumuyite mubbi oba tumuyite mutemu nti si yavuddeko okufa kw'abali mu kitabo kyange mwemubuuliza nti babbi oba batemu. Ekitabo ekyo mu kitabo ekyo Unpopular Ideas Unpopular Ideas seziri kind nnyo ku bantu abamu teziri era kyekitumye erinnya erya Unpopular Ideas nti of course Unpopular Ideas namba emu esinga obukulu eri mu office y'obwa president kubanga Unpopular idea enkulu gye bayita cardinal idea yegamba tuggalewo office ya president tugijjewo bwe butagijjaawo tujja kuba mu nnaku eyogamba tukolere bazungu ebbanga lyonna tukolere bazungu lwa nsonga tubeera tubagulako mundu lunaku buli tubagulako mundu buli kiseera tujje tubeereseewo office eyo n'omuntu agirimu so singa tugigaddewo biyugirwa ekitiibwa Unpopular idea nti idea esooka idea gye bayita cardinal idea mu kitabo kyange egamba nti tetujja kufuna mukulembeze mu Uganda wano amatiza bannayuganda omu bw'ati mujje mu Buganda wano oli abantu abeetodde mu Uganda ne bagamba si bantu abo nga batulabye ennaku obwedda abo bavumirira muganda ofuka president genda mujje mu North osanga Abaganda ne bagamba si bisajja ebyo gwakubiri tetubyagala. Kakati genda mujje mu West bagambe nti omuwesitaani yabadde president wana emyaka 40 ani yagamba nti bokka banaatufuganga. Akabuuzo ne kagamba kati anaakulembera Uganda anaafaawa. Kakati cardinal idea Bannayuganda gwe beeyagalira ddala cardinal idea eri mu kitabo kyange egamba nti ofiisi eyo tugijjewo tuteeke ofiisi erimu abantu 4 omu ab'omu North be bamulonda commissioner omulala ab'omu East omulala ab'omu Buganda omulala ab'omu West. Abaana bano bwe bagatta wamu be bakolanga president naye buli omu abeera chairman omwaka gumu munne n'addawo ne bagenda nga beetoola be batyo twagala okugjawo ekigambo kino ekyokugamba nti Abaganda be balidde
twagala okugyayo ekintu ekigamba nti kakati abanyankole be balidde bali mu kintu abo bo tebasobola okwekobaana ne bagamba ba president for life. Ate bo bakkirizaganya kizibu nnyo, bayinza okukkaanya. Kizibu nnyo. Ate omu yandibadde akolera ebyo okugamba nti alikutunya n'abantu abewabe bokka bokka ng'ate obuyinza abuvuddeko. Si ekyo kyokka, buli gwe balonda nga minisita bonna bateekwa okumukkirizaganyako. Aba tulonze ono ye minisita y'ebyobulamu nga oli yavudde etteeso agamba ni mukyala wange yaba akola ekyo nga bani bamugamba nti yabadde akola mu ddwaliro wa nti ebyo tebimanyi naye anayiga kuba nti Katonda anaasobola. Abasajja baffe ab'ensi gye bayita Singapore okwo ke bazimbidde ensi yaabwe okwetirira okulonda omuntu asobola okukola ekintu kubanga akimanyi asobola okukikola. So si kugamba nti munnaffe okulonda munnaffe abeere nga yabadde yajja okukola ekintu ekyo kirabulabi nti muba mugudde. So Singapore enkola gy'oproposing gyekozesa kyekozesa rotating leadership. Nekozesa meritocracy okulonda omukozi nga kyanaakola akitegeera. Era bazimbidde ensi yaabwe ku bintu ebyo meritocracy abantu okuba nti basobola okukola. Honesty tebali mu bubbi. Awulidde waliwo n'ekirala pragmatism kugamba nti babeere practical okulaba ki MPH okulaba kiki kye basobola okukola ekinaaba ekyomugaso. Ensi ekozesa akantu akafaanaganako ng'eko keŋŋamba ya Switzerland. Mu Europe y'emu kusinga obugagga ku nsi kuno, si mu Europe mwokka ne mu nsi yonna. Switzerland y'emu ku nsi ezisinga okubeera entebenkevu gy'otuulemu kantu n'eri mu biduula tezigendayo. Okimanyi nti United Nations membership temulimu Switzerland. Switzerland si member of United Nations. Bali eri beesirikidde. Abagagga batebenkedde n'emirimu bagirina. Bw'obuuza nti president yani teri. Gyali mu ngeri bwatyo kubanga balina abakulembeze abagenda balivolvinga bwe batyo. Balina akalinganga akakiiko ono abeera nga ssentebe wako omwaka guno, omwaka ogujja oli ye ssentebe, omwaka oguddako oli ye ssentebe. Tegamba nosanga nga amagwanga agali mu Switzerland agaba Germany, aba Italy, aba Faransa togenda kusangayo ye panka nti fakati Faransa kati ffe tulidde. Ngano singa Buganda bagenze entebe wano akajjanja kabeera wano akajjanja kabeera wano mutabani ffe tulidde. Ate ne bagenda bagattako n'obulala ate twavudde ekyaggwe ki ab'ekyaggwe bateekwa okuba nga bakukola ebintu ebisinga obungi. Ate omukulu ate yabadde na mukatuliki ateekwa okuba mukatuliki bw'aba haji ne bagattako n'aga nti manyi bw'otomusanga mu ofisi nga tomusobole omulinda eri ku ddwa awuliddi era nobaako kyomugamba kwegamba akantu obuntu obutagibwe wo kyempita obwa okweyagaliza selfishness obwo butujjizza emabega ne tusigala mu ntalo. Bwe tubeera mu ntalo tetukula, bwe tutakula tetukola, bwe tutakola ng'ate ebintu tubyetaaga. Ne tubeera nga tuteekwa kubeera baddu b'abazungu babeere nga batuguza buli kye twetaaga kyonna. N'otunuulira obukopo nga buno n'ogamba nti babukola mu bbumba wanti eriiwo weriringi nnyo naye temulina kiseera ne gavumenti yammwe tesobodde kubasobozesa kubeera kutebenkera kubeera na banka ewola ba businessmen kasente kukola buntu ng'obukopo buno. Naye nga abayindi ate wali eri bo ne bajja mu kiseera ekyo nga bakyasobola okubeera ne banka yaabwe ne bewola sente ne bakola obukopo buno ne bewola sente ne bakola bugoyegoye mu ppamba. Kaakati omulimu gw'Abafirika ogusinga obukulu mu gavumenti ezisinga obungi mu Africa kaakati guli ogwo self preservation, kwekuumira mu buyinza.
awulidde ekyo kyobusiru kisingira ddala manyi unpopular ezo n'olwekyo owekitiibwa akatabu tujja kanoonya nga tukasomeko okutwaliza njagala kusaayo wali eri Kwamini kubanga ensonga ze nazo zikyali nnyingi okutwaliza wamu bwe yava wano bangi batugamba nti yagenda n'ebintu bingi ngaki batugamba oba yatwala n'ebendera batwala bali n'ebintu bingi bye boogera nti yagenda n'ebendera y'eggwanga baogera ebintu bingi ffe bye twagala okumanya okuzuula bendera y'eggwanga nsaba nnyinyi zisaliwa simanya biki yaliemu bye boogera Kwamini then waliwo ensonga zogamba nti ne bwe yabeeranga mu nkuŋŋaana alina ebigambo bye yayogeranga ebyamufuula okubeera omusajja ow'amaanyi ne Bungereza eyo mpulirayo ebigambo bye yayogera yagenda n'agamba nti Abangereza nze ne bafufugaza yakola abakulembeze abali wano kye batasobola kukola abakulembeze abali wano nga batiitiizi ne bwewuli akangaza ku obuyinza bwalina bwakutta banne naye okukerinca n'agamba nti Abachina bagobye wano alowooza nti ekintu tekisoboka Idi Amin akerinca n'agamba nti abayindi bave wano kanga kumpi baali balina buli kintu byonna ekiyitibwa bizinesi era ne bagenda kakati wetwogerera wano Abachina bakomyewo batandise n'okutunda lejjalejja muzibu ani ayinza okuba muntu ategeera ddala ategeera n'agamba nti Omuchina avudde eri n'agamba nti ndi investor mbu musiga nsimbi najja ggulawo akaduuka wali atunda omuceere namuwa license olwabula bino mu gavumenti mulimu abawuda obwo bwe bwandibadde bulimu obwaffe abaddugavu Omuchina obaze ng'alina kyasobola okukola ekinene ffe kitasobola kukola aggula wali factory ennene agambe nti nguyo nno atandise okukola ebikopo ate bwabikola twagala ebye obuyinza bwe bukoma ku mulyango gwa factory wali ebikopo byakoze bannansi ne babigula ne bagenda babitunda mu buduuka eyo so kikuva wali kubikola ate n'agenda gulawo akaduuka eyiganga nagulawo akaduuka esoloti nagulawo akaduuka ebundi bujo atunda ebikopo byakoze ayimba okubeera manufacturer ate oleeterera Abachina niyo tubba nga tutunula n'otunulira ddala Omuchina ali wano alina muganda we ali China aweereza wano esente ne order olina amuweereza ebintu ku credit ono najja wano najja aweebwa license naggulawo supermarket mbu investor mu supermarket namwe mubamu investor investment yokka gyakoze mu supermarket yakuteeka masa ku bisenge n'agenda nga saaku mwana ateeka ebintu ye investment yakoze ebintu ebirimu byonna biri ku credit akola omo ajja n'amuleetera n'agamba nti nkuleetedde pakiti ya 20 nti oluvannyuma lwa sabbiiti 2 nja kuddukira essente kwenti kale n'owa sukaali bw'atyo n'owa mafuta bw'atyo n'owa butto bw'atyo n'ebirala byonna edduuka nejjula byonna biri ku credit kakati bannannyini bali abasapulayi nga luvannyuma sabbiiti 2 ajja ng'agamba nti kati omo nakulekera epakiti ya 20 obitunze olaga nti atwakatunda ku 15 nti sente zimpe ng'amuwa sente ze 15 ng'ono agenda motoka ng'aleeta epakiti ebira 15 ng'amukwasa mbu investor kakati investor wekiwe ne bamuwa license okukola retail yavudde China abamwe ne babeera wali ate nno bandikoze ekyo kale nyino nsonga Obuchina obujooga abannansi okukamala ne bukozesa abantu omukozi akola mu dduuka y'Omuchina oba mu sitoowa ye n'atuuka ku ssaawa 2 ez'okunkya oluusi n'akola nti essaawa 5 ez'ekiro mbu tulina amateeka ga leba agamba nti omuntu yandibadde okola essaawa 6 abo tebibakwatako bwe bajja akantu ka corruption kali oli ajja okugamba nti abakozi nga bayitidde obungi gubamaga emitwalo 2 gaago genda tebeddamu gwakubiri corruption Owekitiibwa bwe tuba tutunuulira Owekitiibwa Idi Amin
tuyinza mugerageranya tutya ku gavumenti eno eriko? Simanyidde ddala bwogerageranya mangu ne gavumenti eriko oteekwa kugenda mu mitendera ku nkolagana n'ensi ez'ebweru. Gavumenti eriko ne Idi Amin ozigerageranya otya? Mu busuubuzi gavumenti eriko ne Idi Amin obegerageranya otya? Mu bubbi gavumenti eriko ne Idi Amin obegerageranya otya? Kwegamba mu kufa ku bantu gavumenti eriko ne Idi Amin obegerageranya otya? N'ekyo ekintu kizibu nnyo okwanukula amangu okutuusa mugenze muyita mu mitendera egyo omugumu nga mugerageranya kimu mugeraganya kimu n'abakulembeze bennyini n'obwesigwa n'ekintu ekisinga obukulu emirembe. Ogamba nti omuntu emirembe agirina. Waliwo ekintu kibaita development. Mu kitabo kyange Unpopular Ideas mulimu ka chapter akagamba nti development as the removal of obstacles. Obstacles ezo bweziba tegivuddeeyo temulina development. Kino ekyokugamba tulina gorofa development temala, naye okugamba nti tulina enguudo za kolasi nnungi development kituufu temala. Okugamba nti tulina ebizimbe biwanvu mu Kampala kituufu temala. Bwemuba n'eddwaliro nemugamba mulengera wali eri eddwaliro pya jitirivu obulungi bakalizimba kituufu balizimbye, naye bwemuba temulimu bakozi, bwemuba temulimu bikozesebwa ebyuma kati ebyokujjanja byetagayo ebyuma, bwemuba temulinaamu ddagala erikozesebwa ddwaliro halfway. Owulidde? Kaakati ebyo byonna bijja biteeka ebbali. Bwemuba temulina mirembe, abantu bawulira nga balina emirembe, development temulina, mulina katono nnyo. Owulidde? Peace of mind. Si kugamba nti emundu tezivuga, okugamba nti tewali omundu zibwatuka n'olwekyo tulina emirembe, ekyo si kituufu. Emundu okusiika kwazo tekitegeeza nti emirembe mugirina. Abantu bangi nyo babeerawo nabeera nga beeraliikirivu. Abantu edda waliwo twali tutudde mu lukiiko mu Nairo Mansion kati ye Serena. Kitulina mu lukiiko bangi, tulinga abasatu bana twogera mu kisenge ekimu. Waliwo yali yeerabidde okuggalawo eddirisa, kati empewo nejja efuwa ku ddirisa, olutimbe kati negira bweti, omu yali yadduka buddusi. Emirembe tegirina, buli kiseera alowooza abalabe musajja kategaya n'okufa yafa, yalowooza nti bagenda mulyola batututte. Kwegamba bwe mubeera mu nsi ng'abantu bali ku bunkenke, mwene mulowooza nti waliwo okutya n'wabaawo n'okuwa ekitiibwa. Musanga omuntu omu ng'alina ekitiibwa kubanga katugambe enkoko togiraba eri wali wabweru. Enkoko ezo enkazi n'ensajja, enkazi erina ekitiibwa kyewa ensajja eri, respect. Naye ate ekitiibwa kyewa enkoko ensajja eri empanga si kyewa kamunye. Kamunye enkoko eri ewa kamunye ekitiibwa olw'obutemu bwako. kituufu. Ate ng'eno egiwa respect ndala nnyo. Owulidde? Kaakati n'abantu bwe bali ojja kusanga abamu nga batya omufuzi, kumutya buti olw'obutemu bwe. So si kugamba nti bamussaamu ekitiibwa. N'olw'obutemu bwe kyabazinga y'obusoga tayinza kugamba nti we musibe ne bamusiba. Naye ojja kusanga abantu bangi nga bamussaamu ekitiibwa. N'ensinkana RDC ng'ali wali nga akutte n'emmundu ze 3 n'abasajja 5 bali wali bamukuumi bakutte emmundu zaabwe. Oyo ekitiibwa ekimuweebwa kyanjawulo. kyakumutya buti. Kyakumutya kubanga ayinza n'okulagira nti bamusibe ne bamusiba ne bakutwala Nalufeenya. Simanyi Nalufeenya akyaliyo.
simanyi wagiyandigenza tugamba poliisi weeri nga poliisi endala kakati sebo so owekitiibwa awo tosobola kungeraganyizaamu ku nkolagana nga Amini bwe yakolagananga n'amawanga amawanga agamu gakolagananga n'Amini nga waliwo bye gatayinza kwogera kagambaamu nomukolagana n'omuntu nemugamba nti kokolagana tukolagana naye era tumweta his excellence ngaffe naye mulalu byemwogeranga muli ebbali eno byemutayogeranga waali yali wali agamba nti abazungu ze bafufuggaza iwange tebakyaninnyako wano omuzungu yawandika ekitabo the white pumpkin bamutanga Cecil Dennis yali yategeeza ku mulembe gwa Idi Amin ayogera ku nsujja yayeyereza Idi Amin nti waliwo yagenda ku mmeeza babaali balya n'abuuza nti pumpkin erudda wa yali abuuza napkin kakati onawandika ekitabo the white pumpkin kiwulira Idi Amin bakimuwulira nagali bamukwate tajja kutujogera kwaffe omuzungu yali ali wano yali wano bamukwata nagali bamutte ensi nekuba enduulu Idi Amin toto muzungu oyo nti tibajja kutuyogera wano kyatwala please okusaba okuva ne oba ne wa Nixon kwavaayo ewa papa yavaayo okusaba Queen w'Ebungereza n'asaba tukolede totta omusajja oyo ng'amukutte kaakati okutuusa lwe baatuma ano general eyali nga mu magye g'abazungu mu lutalo Second World War nga n'Amini mwali nti gwono omusobola okwogera naye kubanga mumanyiganye oyo najja n'asobola okumuwooyawooya n'agamba kale mumugye wano mutwale musonyiye musajja mikiti yali musajja kakati n'olwekyo abazungu nga bamutya ng'agamba abanga ali wali ewaabwe ayinza okukola kyakoze kyonna nimbulayo nekyomukola kati singa yamutta abandikoze eki tebalirumbye ensi wapi tebali kikubye wapi kakati abaisirairi basa abazungu kimanyi 7 nga babadde baleeta bya kuyamba Bahamas bana bakolaki bajja kukoma kubavumirira kale bakoze binnyo niyo gamba tunadda kitunaabakola byetuvaako okunyoma mbu simanyi international law ng'abantu bakkiriza nti banagiwuliriza Idi Amin mwano yakola byakola ensi n'emu neereekaana kale Idi Amin tyrant w'Omuafrika ng'asirise balina kye bamukola bwereere kibalina kye bamukola naddala ng'abazungu abaddugavu nga bakola ebikolobero ku bannaabwe ate nno okwogattako akantu akalala foreign aid omuzungu omu yagenda n'agamba sinadda nnyo wano ng'ensi zakatandika okwefuga ez'Abafirika yali pulezidenti wa America omu bamwetanga Eisenhower n'agenda agamba nti mulondeewo kimu nti mwabaddugavu muyagala kubeera ku ludda lw'aba Russia bali aba communist oba mwagala kubeera ku ludda luno olwaffe bwe muba mwagala kubeera naffe tujja kubawa obuyambi mukole development tubawe n'eddembe ebbeetu okufuga abantu bamwe nga mwagala naye mubeera repressive nga mubabonyabonya no problem kasitanga mubeera naffe awulire naye bwe munaagamba nti mugende n'aba Russia bali ba communist ate musubire ekintu kimu okusooka tujja kubawa ssente za development ekyokubiri mujja kubeera ku risk nga muli mweraliikirira muli bweraliikirivu nti ba rebels bajja kubatta abamu nga ffe nnyini abazungu ffe tubawagira ate tujja kubawa buyambi ekyo nakiteeka wabbali omulala n'alangirira ate sidda nnyo nnaku ezo mu Amerika eyo n'agamba nti abaddugavu tubawa obuyambi tusobole okukuuma gavumenti
ezijonyesa abafirika nga ziri mu ofiisi. Lwaki? Kubanga ziba zibajonyesa lotasobola kukola bintu kwekolera ne basigala nga bagula waffe ate nga raw materials ziwaabwe tugenda ntuzigula esente ez'enseko. Kakati abalabe abo tukyabalina bangi era gavumenti eteekwa okuba nga ebeetegekedde. Idi Amin yali wanjawulo nga singa mumatiriza n'omugamba nti bino byebasomba wano bagenda eri bakolemu ebirala bajja batuguze raw materials nga yakyayinza okugamba nti tembitwalayo oba tufa tufe. yali asobola osalawo oba tufa tufe tunayiiya kulaba tukola ebintu byebagamba bino. batugamba yali yeegomba nnyo nga bw'agenda n'alaba ekintu ekirungi nga muteekwa okukifuna ng'ensi. Eyo yindikya y'abantu human beings. Bw'olaba ekirungi ogamba nti kati kikole n'ewaffe. Kakati ekyo kiraba nti kintu kituufu nnyo nnyo. Bagamba nti yatuuka n'aba TV zakkala n'agamba nti ne Uganda bagiteekeyo ne bagisaayo ne bagamba nti alabye ebintu byagamba nti bino bituufu nnyo ng'agamba nti tubigezeeko ewaffe nga babigezaako. Kakati awo olwa bulabi nti ate nga teyali mu butiitiizi yalimu omwoyo gw'abasirikale. Obutiitiizi bujja ku level ndala nnyo. Level ki singa teyali mutiitiizi yandifiiridde wano n'atadduka. naye yawulira nga emundu zijja zibwatuka n'akansa. Abaganda bagamba nti enswaswa teyanula lwegengalabi nti mulimu nakugamba nti obuzira tekitegeeza kugamba nti obeera awo. Ne bajja ne bakuba ng'olinga ataliimu kategeera wandibadde wadduseewo dda. Kituufu. Kakati yalimu n'akagamba nti omufuuta alwana. Omufuuta alwana kangende nalwana nga nsinziira ebweru. Nako kaalimu. Owekitiibwa njagala tumuveeko tumuwombewombe naye tetusobola genda nga tetwogedde ne ku ntebe oyo kubanga era waliwo sinaariyo eyogerwako ennyo era tulaba n'Abayisirayiri nga olunaku bwe lutuuka balujaguza n'oddujaguza okuwamba ennyonyi y'Abayisirayiri. Ekyo kyo kyajja kitya? Abayisirayiri babadde ku mbiranye n'Abarabu wali we baasenga okumala emyaka. Abayisirayiri Bayudaaya baali babunye ensi eno yonna nga tolina ddaadaawo ogamba nti wano we basibuka we wali ensi yaabwe. Waliwo ekiseera edda mu 1917 nga Omungereza Prime Minister Gavana Balfour akyafuga Bungereza weyayita n'ekirowoozo nti Abayudaaya baboye akasi akalungi ke baali bawambibwa Abazungu mu Afirika babeeraawo. Akasi ako kaali Uganda. Kakati Abayisirayiri Bayudaaya bakagaana twagala awantu awali Zionism so si walala wonna nti okuba nga batunda bulungi ne bagaana okujja okubeera mu Uganda. Singa bakkiriza singa tulinga nga Bahamas nga ffe bagobera ebbali eyo. Kaakati bwe gutuuka mu myaka nga Second World War ewedde ne gutuuka mu mwaka ogw'48 Abazungu Abangereza naddala n'Abamerika ne basalawo tuddire akatundu akabadde ak'Abawarabu Abapalestine tukawe Abayisirayiri basengewo. Nze nasoma mu university gye nasomera undergraduate mu Ohio. Mwalimu omuwala Omuwarabu natuuka mu university omwaka gwa 61. Mwalimu omuwala Omuwarabu n'agamba nti yennyini yaliwo ewaabwe nga kaana kato mu mwaka ogw'48 abantu bajja nga bagamba musenguke wano ne basengukawo ne bagenda mu ddungu ne batandika okusula mu weema tents wano ne basenzaawo Abayisirayiri. Bwe batyo bwe bassaawo Isirayiri n'ebeera ng'eri ku bunkenke n'Abapalestine abo be baagobawo buli kiseera nga balina
bali ku bunkenke. Kakati Abapalesitaani abo mu mwaka ogw'75 ne bagenda basoberera Abaisirairi abaali balinnya ennyonyi y'Abafalansa nga balimu abawera ne bagiwamba. Ne bagamba agivuga, togenda eno, togenda gye wadde ogenda, tugende eno. Ne bajja negwa ku kisaawe eky'Entebbe. Idi Amin nga ali wano ng'ate ye ali ku ddala Abawarabu Abapalesitaani n'agamba nti wamma mwakoze bulungi mubeeraawo. Mubeeraawo. Kakati Abaisirairi ne bagenda eri ne bafumba omutwe okulaba ngeri ki gye bataasa abantu baabwe. Era kyekyabaleeta n'omusajja yali mukulu wona prime minister w'omwami Ombaiseri kakati weta Netanyahu mukulu we yajja abaduumira wano yajja abaduumira naye yali omukubo. Omusirikale wa Amin n'amukuba essasi n'afiirawo nankubadira bamuzaayo. Naye bajja wano ne basala amagezi ne batwala abantu baye bonna okuggyako obanga babiri abafiirawo n'omukyalo omu gwe bali batte mu ddwaliro wano nga tali bulungi. Naye n'oyo naye bamukima mu ddwaliro ne bamutwala ne bamutta busi abasajja ba Idi Amin. Kakati bwekyo ne kibeera nti Idi Amin yali munne w'Abaisirairi kubanga ye nga yali omusiraamu n'Abapalesitaani nga nabo basiraamu, Abayudaaya nga bayigganya Abasiraamu abo. Idi Amin n'agamba nti astagfirullah. Akanasembayo bangi bamwogerako bamuzanya mu firimu nga omusajja eyali muyite ntya omusezi omuli w'abantu Cannibal. Era waliwo n'ekitabo ekimu kyensomako kyendaba nga bagamba nti yali Cannibal. Nebuuza nenga nti pulezidenti omulamba ajja atya okubanga yalimu ekikola ekyo. Bamuwulira baga nti yalinanga abantu mu firiigi mwekyo ebintu bwe biti. Owange omanyi wano waliwo abantu bebagamba nti mu nsi mulimu abasezi. Ennaku zino tulina beerakaayi bakugamba basezi. Bw'obuuza omuntu nti wamulabako simulabako naye bagamba nti eri abasezi. Walulabye ku musezi ali bagamba nti gyebali. Naye okugambira ddala nti nze nali ndabye ku musezi bwe nti simulabako agamba nti yalabye ku musezi. Kakati n'okugamba nti Idi Amin yalyanga abantu twandagadde nnyo oli agamba nti ewange yaliyo omukyala nga bayita Namusoke oba Nakibuuka, Idi Amin yamulya. Taliyo. Kakati ekitabo kyogerako oba kyekyandiba State of Blood. State of Blood. Kyandikibwa mugenzi munnaffe wano ate nno yakafa nnaku zino bamutanga Henry Chemba. Yali mukozi w'Obote okusooka ng'ali close nnyo ku Obote. Yali muwandiisi we w'ekyama. Anaava eyo alinabeera omukozi wa Idi Amin yennyini. Kakati yawandiika ekitabo ekyo. Oba lwaki bwe yayita nafa temwamusobola kumutuukirira ne mbuuliza ddadda nti wawandiikamu akagamba nti Idi Amin ayinza okuba ng'alyanga abantu. Walina obukakafu ddadda kyali kituufu ku byokulya ebyali biri wano ebyenkaniddeawo. Okulya abantu. Ng'owoomerwa bantu. Okulya abantu. Kakati osanga mbeera ze zamufuula abantu okulowooza nti obukambwe bwe. Ebyo byonna okujja kwa Idi Amin okuvaawo okejjukira nti olutalo lwe lwamugjawo wano. Era ojja kulaba sequence eno y'entalo gye naayita mu luli nti sequence eno buli lwetwetuusa gavumenti tukyusa gavumenti nga kiyita kumpi mu lutalo, kiyita kumpi mu lutalo, kiyita kumpi mu lutalo. Ne ku ddakiika leero abantu bakyagamba nti akalulu kanaakyusa gavumenti. Abantu tebalina kakasa bulungi nnyo tuyinza okukikola. Kaakati nze weŋŋambira nti sinaba kutegeka kye bayita constitution enneefuga etumatiza ne tubeera ntuli mu mirembe. Tukyalimu akaabali bannaffe Abaganda be balidde ako. Bwe kati baleka naggwa wano entalo tetujja kukoma, embiranye tejja kukoma, waliwo okutuukawo ekiseera wogambira nti teriiyo ggwanga mu Uganda ligamba nti kakati ffe tufuga buli muntu.
abaganda kati ffe tufuga ate nga bangi abaliga kituyinza kutiirira wano okujjako nga abaganda bafuga gyebali bangi nnyo ne batamanya nti okufuga okw'ekika ekyo kusoboka naye temukola progress. Lwaki? Kubanga mubaawo lwa mpaka era buli kiseera muba mwerinda abajja okubajjawo nembeera nga omulimu gwammwe omukulu gwera self defense. Awulidde nga tumbawumba tugambe nti President Amin ku lulwo ye president akyasinze mu Uganda akyasinze obulungi mu Uganda. Tayinza kuba nga yakyasinze obulungi mu Uganda. Sinabala kumanya ani akyasinze bulungi. Sinabala kugamba ddala nti waliwo asinga munne ddala obulungi. Agambira ddala nti abantu bafunye emirembe. Sirowooza nti tetunatuukawo. Tewaliwo president owa Uganda okuggyako bali abafuga akaseera katono ennyo kubanga Muteesa bwe yali ye president emirembe gyaliwo. Lule ennaku 68 zamala wano sirowooza nti yalina ebikolo bye yakola yadde binaayiisa. Naye abo binaayiisa amala emyezi 11 Lule yamala ennaku 68 Muteesa teyalina buyinza bwankomeredde naye era still toyinza gamba nti yalinanga eddoboozi erisembayo nedda. Kakati president alina okuba anaabeera nga yasinze mu Uganda nze ndowooza tajja kubaayo olw'ensonga ze nayogeddeko. But ku lulwo sofa okusinziira ku bewakalabako ate ye abadde nakakisa kulaga nti alinaze obukulembeze. Kakati enjawulo wakati w'obukulembeze n'obufuzi eteekwa okuba nga abantu bagitegeera. Buno obufuzi afugisa buyinza na kunyigiriza abantu. Omukulembeze alinganga abalaga obulaze nti okwate erina. Abafuzi baffe abakulembeze baffe ab'ensikirano wano kyekikulabirako ekisinga. Kabaka Mutebi ali wano mukulembeze bamuwuliza mu nnyo naye talina ddala gwafuga okugjako abakozi bawaka bayinza okugamba nti temukola ekyo naye takola ekyo. Naye balala bonna basigaddewo abawabuye galinganga magezi nti ndowooza tukole bwe kiti ne bagamba nti abasajja yasiimye wantu katewo tukolewo oluguudo. Awulidde oba wali tuzimbewo naye ogamba nti yalagidde kuba bw'olagira kiriza kyakujemera omubonereza talina buyinza bubonereza bantu. Ebyaliwo dda kubali bakabaka Mwanga bo baali bakola byonna. Awulidde nekyo nze siyinza kugamba nti nagamba nti ono ye mufuzi akyasinze obulungi nedda. Bonna buli omu agezezaako bwasobola naye abulungi ddala tanabaawo. kikyolekera bannayuganda abo batulaba. Bannayuganda mbalekera ekirowoozo ekigamba nti buli muntu yenna alina gwayita omubaka mu paalamenti amukubiriza okukola ekintu kimu kyokka kukola constitution etejja kukkiriza ggwanga limu mu Uganda kufuga Uganda. Ggwanga limu erimu liti kiri bw'oba tulina obukulembeze nga bwetolola revolving ng'era tebulina muntu omu agamba nti awa ekiragiro. Singa saawa eno tufuna omukulembeze atali President Yoweri Museveni ne tufuna akaŋŋambe Bobi Wine ne tufuna Besigye kijja kuba kyekimu. Tuba tetukyusizaamu. Tuba tukyusizza n'ekiseera kyekimu naye ajja kuba omulimu gwe ogusinga obukulu gwakwekuuma okulaba nti bamuggyaawo. Kasita yeekuuma akola nti bamuggyaawo aba ateekwa kwesigama ku magye. Kasita yesigama ku magye ng'olwo takya ekigendererwa kiki kikulu mu kukulembera Uganda kuba kusigala nga mu ofiisi mwali. So nga wali ekigendererwa kyetu andyagadde ebeere welfare y'abantu okulaba nti bali bulungi. Kakati nekabaddira resources eziriwo zonna neziteekebwa mu welfare yaabwe so si mu kukuuma president nga mu ofiisi mwali. Kati kyetuliko kakati nsiibula bannaye nga mbagamba nti
bwe muba mulonda abakulembeze abajja okubakiikirira mu lukiiko lw'eggwanga lye bayita paalamenti, mulonde abantu nga bamanyi nti bagenda kukola ku kintu kimu kyokka, kulaba amawanga g'omu Uganda ganakolagana gatya obulungi ne gafuna abazungu kye bayita harmony. Awatali nkolagana nnungi eyo tujja kubeera ku mbiranye, tubeere mu ntalo, akasente ke tufuna konna tukateeke mu defense, osange nga emirembe n'emirembe tuli mu bwavu na nnaku. Weewaawo atobo mulungi bwe tubadde olwaleero nga tugenda maaso n'okuba nga tuwayaamu n'owekitiibwa ebyafaayo bya Uganda yattu eno Uganda. Owekitiibwa tweyanziza we bali kutuwa kadde kansubire nti tutegeragana. Weewaawo tutegeragana. Weewaawo atobo mulungi tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi mweraba. Gwanoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basange ekyungu Mukono, okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.